Kiro myuka soko wa Katikiro owekitibwa Professor Kaawaase Kigongo ng'ali wamu n'owekitibwa Mariam Mayanja Nkalubo bakyali ku bugenyi obutongole kano mu ggwanga Nigeria era olunaku lwe Balambuziddwa Olubiri lwa Aminu lwonna naddala ebifo eby'enkizo. Balambuziddwa ekkadiizo liyite museum omukumi we byafaayo ebirambula olugendo lwa Aminu oba Sakin Owek okuva mwaka 2004 okutuusa ku lwaleero omwali n'omulembe abazungu mu balumbira Emile Alu n'okumuwaŋŋangusa kati mu mwaka 1894 okutuusa omwaka 1903 n'asikizibwa yali abassaamu ekitiibwa Emile Muhammadu Abbas. Owekitibwa Kaawaase ategeezezza ng'abazungu bwe beeyambisa engeri y'emu ne batabangula obwakabaka bwa Buganda ne bawaŋŋangusa Ssekabaka Mwanga II mu bizinga by'essisirizi kubanga naye yali abasimbidde ekkuuli. Abeebazizza olw'okukuuma obulungi ebyafaayo byabwe mu kaddiizo kyagambye nti kyakulabirako kirungi eri obwakabaka bwa Buganda ddala mu kaseera kano nga bakuŋŋaanya ebyafaayo ebyataataaganyizibwa mu mwaka gwa 1966.